nze maama kasayanga nti ndi mufumbira nenkiteeka mu mutima mu ndowooza mu magezi mu kutegeera nti ndi mufumbira ye tribe yange abafumbira mbamanyi bannayuganda bali mu Uganda ekitegeera so kakati maama naŋŋamba nti taata we yakutuuma erinnya Ayingoma naye lwaki taata yantuuma erinnya Ayingoma taata wange ebiseera bwe banzaalira byali biseera bya ntalo wano mu Uganda nga Uganda temuli tewaliwo butebenkevu ng'entalo ziringa entalo kakati muzeeyi wange bwe yanyigirizibwa ennyo olw'embeera eyaliwo ebiseera ebyo bwe yali agenda ng'atuleka awaka ne maama nze nali last born nze gwe bali basembyewo okuzaala kakati n'aleka nga ntuumye erinnya Ayingoma ng'asinziira ku bukulembeze obwaliwo mu kiseera ekyo mu Uganda nga yatunuulira n'akiraba nga obukulembeze oba entebe ey'obukulembeze yereese obuzibu buli muntu ayagala ki ntebe nagati Ayingoma kati Ayingoma eba ntebe ey'obukulembeze y'obufuzi mwana wa ngoma mwana wa ntebe mwana wa bukulembeze awo nange simanyi yes ndiyagala nnyo kubanga lyalireetinga mangu n'obulokozi buno kati bwe ndimu obulokole mukama bwe yansaasira nga nkuze n'endokoka kati bwe mbigeragana n'erinnya lyange naye muzeeyi ono ataali mulokole amagezi yagajjawa omwana w'omuntu agantuuma search name erinnya ng'eryo Ayingoma so bwe kityo oyogedde ku taata yantuuma yaleka ntuumye otulengera mu lugendo lwo naddala mu nnyimba z'oyimba mulimu ennyimba ezimu z'oyogera okulaga ku struggle eyo eya maama okukuza omwana we omwana okukula ne maama we omuntu we yeebuuliza mu kaseera ko nga tuzeeyo emabega what happened taata okubeera nti yamala n'agenda n'abaleka kiki ekyaliwo mu kaseera ako taata era ekimuddusa oba ekitulese emabega n'agenda gye yagenda infact era bwe yagenda yaddayo kisolo yaddukira kisolo eyo ewaabwe kakati ekimudduse era zaali ntalo obutali butebenkevu bwo bwali mu Uganda